Bano be bamu ku basuubuzi abakolera mu kizimbe kya Pioneer Mall wano mu Kampala abakutte ebipande nga babakanya ssente ezibagibwako okuba ennyingi. Twagala Nathani wano tumunyonyola ebizibu byaffe ffenna mugende batano naye nze ndi radical nnyo tujja We want fairness in our rent rates. We don't want to pay VAT for the landlord. Sente nyingi tezivaayo. Kasitoma ajja n'omugamba ekintu mutwalo n'akugamba nkuwa 3 oba nkuwa 5. Landlord ayongeza sente buli mwezi. Bano bagamba ate sente zino bazisasula mu $, ekintu ekisinze okubatabula nga buli $, lw'erinnya babeera ku buzibu bwennyini. There is no customer who buys a commodity here in Uganda in dollars. Commodities ziri mu Uganda shillings. Negwe bw'oyongeza mu $, erinnya n'oyongeza buli $, 13 sente ntini okuba rate ya $, gy'otuweerako. Ng'oggyeko ekyo buli kimu kye bakozesa bakisasula ku lwakyo ng'amasannyalaze n'ebirala ate nga nabyo babisasula ssente nnyingi kye bawakanya nti waakiri batandika okwesasulira mu mmeme. Omwezi ogw'11 last year nga nsasula amasannyalaze 1.1 amasannyalaze. Tukyajinga okusiimuula edduuka n'ateekako ne VAT. Amazzi g'osiimuza edduuka galiko VAT. Amasannyalaze galiko VAT. Buli kimu tukibasasulira. Nebe tutandasasudde ntubisasula triple. Sanga yamwe tugenda gikolako tugitegedde era tukasita mulonze community ba members any problem tujja addressinga mangu ddala nga ekisoboka. Bano basazeewo okuggala amaduuka gaabwe okutuusa nga bamaze okwogera n'abatwala ekizimbe kino era ng'obwedda abamu batudde bali mu kwesomera amawulire. Poliisi obwedda weeri okukuuma embeera obutasajjuka era akafuba abasuubuzi ke babaddemu n'abaddukanya ekizimbe kino bakkiriziganyizza abasuubuzi okufuna akakiiko akanaatuusanga ensonga zaabwe mu batwala ekizimbe kino. There must be proper channel of communication where if you write letters to the manager, he will have to reply immediately through what? The tenants committee. Bano era bakutandika okukozesa enkola empya ey'okusasula amasannyalaze eyayaka. We have decided with the committee that there must be a new system of yaka. Thank you. You are right. Saying that every individual will be paying his own bills for electricity the way you use. Mu kiseera kino abasuubuzi bazzeemu okukola nga bebalinda okuddibwamu okuva eri nannyini kizimbe kino omuyindi Zol Namij mu kiseera kino ali mu Kenya Nairobi. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.